Embeera emakerere Kavule wali erabika enyiinyiitidde era abasajja beesomye okulabisa NUP kubanga kye kibiina ekikulembeddemu oba ekikwatidde opposition bendera okuba nti be bali b'enguzi nnamba emu nti baagala okweggyako ebbala eryo ery'obuli bw'enguzi baliteeka ku kibiina kya NUP era wano Joel Ssennyonyi bw'atyo yanokoddwayo kubanga ya leader of opposition ate yayogera ennyo nti true opposition mweyisa eddoboozi okubeera nti muganda wange abali b'enguzi bonna bakwatibwako kale n'olw'ensonga eyo nga bwe nabategeezezza nti eyo ez'omumbago bazikuba munnange nga bwe tukimanyi nti already ekitebe kya NUP kyasaliddwako dda kale munnange bwe batyo bongeddeko okubeera nti ate basuulawo obubizi nga buwandiikiddwako erinnya lya Joel wamu ne ssente akawumbi akamu n'obukadde 8 so nga ate era ku kitebe kyekimu ekya NUP waliwo ababaka abakwatiddwa bano babadde bakubye olukuŋŋaana olw'abannamawulire waliwo omubaka ayitibwa Hassan Kirumira owa Katikamu South okukosa ne Francis Tebandeke owa Bale County okukosa ne Francis Butebizaake owa Mityana Municipality kati bano bakwatiddwa kubanga poliisi already yasazeeko n'amagye basazeeko ekitebe kya NUP tebakkiriza mbeera yonna eyinza kuleetawo kutegeka kwekalakasa kwa nkya kakati munnange nga bwe nkugambye nti bino byonna bitulaba obubizi bwe basudde ku kitebe kya NUP ku headquarters wali Makerere Kavule nga bawandiiseeko Joel Ssennyonyi akawumbi kamu n'obukadde 8 poliisi wamu ne security agencies endala be bati bali mu kunoonya ate nabakubeera nga ategeerekeka oba barong doers bonna be basuubira okuba nti be basudde obubizi buno ku kitebe kino ekya NUP obuwandiikiddwako ebigambo ebyo Joel Ssennyonyi 1.8 billion. Joel Ssennyonyi nga akulembera oludda oluvuganya mu palamenti yabavuddeko babadde bamwesibyeko era nga bagamba nti ono yeekomya akawumbi kamu n'obukadde 8 nga enguzi naye ku wiikendi eno eyise obukulembeze bwa NUP bwavuddeyo ne bunoganya ku nsonga eno nga bagamba nti ebyo byonna bamusibako matugambuzi kumuli esango poliisi ne ba security chiefs abalala ku makya bwe batyo basazeeko ekitebe kya NUP era nga tebaagala lukuŋŋaana lwonna kubanga wabaddewo okuŋŋaana lw'abannamawulire lwabadde luplaningiddwa ku kitebe kino nga lugendereddwamu kuba nti bategeka okwekalakaasa enkya okubeera nga batambula badda ku palamenti mu kuwakanya obuli bw'enguzi era bangi nnyo ba MPs abamu bakwatiddwa n'abantu abalala tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira ekitebe kino ekya NUP. Honorable Francis Butebizaake ono ayooleddwa era oluguudo luzibiddwa newankubadde nga ebyobubizzi bikyali awo abantu bakyebuuza ddala obubizzi buno buvuddewa kubanga security eri buli wamu buli omu bamutunuulira kakati obubizzi buvuddewa okubeera nga butuuka ku ofiisi za NUP nga abasajja bano tebasobodde kubeera nga bakwata abaleese obubizzi obwo naye okusinziira ku biriwo era embeera eraga bulazi nti obubizzi buno bwandibanga buleeteddwa poliisi yennyini okubeera nga badivertinga public bateekawo diversion nti obubizzi engeri gye bulabiseemu awo mu ngeri y'ekifuusa bwandibanga buleeteddwa era abo bennyini kubanga balina okubanga babuleeta bukaaba kati abasajja babadde babusirisizaawo dda babuwadde ebyokulya babuweeweese dda
kakati eno ensonda zigamba nti eyinza okuba emu ku pulaani za poliisi okusobola okubeera nga bateekawo kye bayita diversion nga bajja abantu ku mulamwa okubeera nga tebeekalakaasa olunaku lw'enkyo okubeera nga batambula bagenda ku palamenti. Era Bobi Wine agambye nti ekikolwa kino eky'obutiitiizi bwe kityo munnange nga bagezako okubeera nga bafuula National Unity Platform headquarters nga bagifuula barracks, ate nga n'abakulembeze bangi nnyo abamu ku bannupu bakwatiddwa n'abalala tebakkirizibwa kubeera nga bayingira ekitebe n'enguudo zonna zizibiddwa ezigenda ku woofiisi. Byonna babikola Bobi Wine agamba nti kubanga batidde nnyo abantu era nga kituufu nti singa tuvaamu okubatya bagenda kuba munnange n'obuyinza bubava mu ngalo. Ebyo bigambo bya President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo bw'ayogedde. Ng'era bwe nakutegeezezza nti mukalukalu tajja busera. Muganda wange abasajja beesomye okubeera nti tebagenda kukkiriza waakiri okwekaza obwekaza ebikola byonna ebyobuli bw'enguzi ne babiteeka ku b'oludda oluvuganya, waakiri okubasibako ssente mu ngeri yonna. Naye ng'ekyebuzibwa nabagambye nti ssente bwe ziba ziyisibwa mu palamenti oba busiimu oba musaala birina okuba nga bikkanyiziddwako, era awo wava obuzibu ku nsonga ya miliyoni 5 oba akawumbi akamu n'obukadde 7 obwezibikibwa Mpuuga ne banne nti bino oba ssente ezo Mpuuga kwe yafuna 5 bo bakkaanya ne bazeewa naye tebaziyisa mu makubo matuufu kubeera nti palamenti ezaapuruvinga ye problem. Awo wava obuzibu, era singa baali bazaapuruvinga eri ate wali badde obuzibu twali bali tuzogerako bwogezi nti abasajja beekomye omusimbi. Kakati nti n'omusimbi oba oli awo gwe baayisa mu kugezaako kubeera nti basayirensi bajjukira nti bakimanyi bulungi nnyo abantu bano nti kabe leader of opposition asobola okugwa mu katego. Kati nga bw'olaba Mpuuga bwe yakagwamu nti bwe yatuuka eri alabye omusimbi mungi n'atalako kubeera ng'asirika, era ebbanga lye lyasooka nga yakayingira palamenti nga leader of opposition abantu badala kubeera nga bamwemulugunyaako balaba talina kyayogera. Joel Ssenyonyi bw'atyo ng'avudde ku kubeera nti yali akulira akakiiko ka Kosase mu kukyusa ebisanja, bw'atyo n'akwatamu ate mu kya leader of opposition n'atandikirawo. Kati olwo ne balabika nga bamutandikirawo, jjukira nti ng'akyali mu kakiiko ka Kosase ng'akakulira, era ripooti ze yawaayo zonna mujjukire eza Uganda Airlines zonna zaatemerwako ettaka, era twalaba nga batandise okubeera nga balinga abalaga nti naye yali enguzi, baamuwa enguzi, baakola batya ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati wano bino byonna bibeera planned nti bano bwe tubawa akasente bajja kusirika, tekiyinza kubanga ali eri wabweru, era ebyo byonna babiteekawo. Naye ekikulu kya byonna nti tusobodde okubeera nga tubimanya, era nga General Museveni bw'agamba, General Museveni ate tugamba nti omuntu bw'akola ekikyamu mbuba musonyiwe kubanga abeera ayigidde mu nsobi ze. Yatero kitugamba wano, era abali b'enguzi nayagala mbu abasonyiwe, yensobola kyabasonyiwa. Kakati naffe tugamba nti yes, bo bataddewo enkola zaabwe, kiyinza okubeera ekizibu okuziziyiza okwegabira omusimbi ne baguyisa nti twewa omusaala bwe guti oba bwe guti. Kiyinza okubeera ekizibu nti bw'aba opposition ate mukiwakanye ennyo era mukiremesa okubeera nga kiyita kuba mwe muli batono. Naye ekikulu kya byonna nti ensobi tugimanyi, tugitegedde, era tugijjawo tutya okubeera nga tukomye ekyo. Gwe mulamwa Ssenyonyi gwaliko n'abalala bonna. Kati bo kuba baayisa ssente baziyise, ne bazigaba bazigabe, kubanga bo gwe mulimu gwabwe era kikibabeezaawo. Naye tekijjawo bukulu bwa nsonga nti ssente ezo tezisaanye kubeera nga zigabanyizibwa, era n'omuwendo gw'ababaka ba palamenti oba oli awo mungi nnyo. Mwalaba n'Empuuga ennaku ezo ng'atagalira mu ebyo. Juzi Anite yabagamba nti omusaala gw'abapalamenti gulina okuba gukendeezebwa, kubanga kati gwafuuka mulimu okuleetera abantu okubeera nti nno buli omu kyakolerera okuyingira palamenti n'abo abatalina kye basobola.
so ng'ate oba oli awo okuyisa ssente nti omusaala bagweyongeze mwe ng'abo opposition kiyinza okubalema ne bwe mwekandaga ne mugenda kuba muli batono. Bali bokka bamala bumaze okuweza omuwendo gw'abantu okuyisa ekiteeso. Kati awo abantu bwe basibidde akatambaala ku maaso nti ndaba yazirya naye bamuwa obusiimo naye bakola batya, ebyo bye bisaana okubeera nga bivaawo era gwe mulamwa.